Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze mikwano omulungi atulaba bwenti ontandika ngamba buuzaako mwenna mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale kubanga mwateze dda mulindiridde surprise nga bulijjo era nyongera obbajjukiza ku Spark TV buli lwa Sunday saawa 12:30 mpaka saawa emwe tetuba mu momenti yaffe ey'okusanyuka ey'okujaguza ey'okusiima abantu ey'obbagamba batya bwe tubaagala iyo bagamba ku bigambo ebirungi ebyo ate nga bwentyo nyongera obbajjukiza nti programu yaffe eteekebwamu ssente aba Park and Go Tours and Travel era bwe batyo bagamba choose your destination where you just songa busonzo ogambe nti banange destination yange njagala eno bo bakukolera arrangements zonna bakikwasaganye mu butuufu mu mazima mu bulambulukufu era nga nkimanyi weebuuza basangibwa wa Hamida Lofts level 3 awo Ekajansi Entebbe Road oba otusange ku simu wano wammanga 074 01 36 001 oba otusange ku 0770 38 54 44 era tubajjukiza nti Park and Go Tours and Travel ate era Shifa ayambaziddwa aba Hosh Fashions and Bridal awo kushere ebulenga awo kukalina waggulu olutuuka kushere ebulenga awo waggulu bagambe nti bannange njagala obugoye Shifa bwayambala bunkolera oba okole choices zo ngaye mutulaba tusembudde tweyongeddeyo tuzze twatambudde dda twakedde dda nga emanyi jamu we Uganda being a weekend kwegamba kikambwemu ku luno era bwe mutulabira nga tuyiribyemukko nga bwe twabasuubiza nti ffe mu mbeera yonna buli wooba tuba tulina okuleeta surprise tukutuukeko oba tutya so budde bonna mugenda tulaba nga ate tukutte boda kubanga okusinziira ku time omwagalwa waffe twagambye tumukeere ayina waalaga naye tulina bye tumulimbye ne tumusibira ewaka ne tugamba tumukeere ku makya kati bwe tusuulamu eddakiika yonna tugenda kubanga tumumiisinga naye nga tulaga wa tugenda bweyogerere awo nga ku UNBS awo mumanyiwo bulungi era ng'omwagala waffe ge tugenda surprisinga ayitibwa Rehema oba muyite Rema era nga abamukoledde surprise be basista be bannange ogenda kuwulira ebirungi ku Rema bye bagenda okuba nga bakubuulira lwaki basazeewo bakukute babeere nga bamukolera bamusiima bagamba bannaye wali tetulina nnyo but we need to appreciate our sister mugenda kubanga mubiwulira naye nga kati jamu atambuddemu mutugoberere naye nga wakwatiramu bwati boda nga ziruma mubeereeko temuvaako nsigadde nina kawombe Shifa Hope tugoberere olabe bwe kigenda okuba naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hello yes kati naye mpise ku gundi Northern kati nyingira bweyogerere okay nyingira ddala bweyogerere kuba kati nengera namba olebooti ng'ova ku kino Northern kwenaza bwebityo yes kati you're going to come to Bweyogerere ku stage y'Ebweyogerere yes stage y'Ebweyogerere you're going to take the turn on your right stage y'Ebweyogerere okay dinako kamale kutuuka ku stage awo kati eno ye stage yawe eri wali maaso ddala eri kano kajja tambula kajjamu tekannaba ndowooza kukwata nnyo netiwaaka motoka yefiiriddewo wano andabe bano naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze yes ogambye bweyogerere stage Ebweyogerere stage there is a turn on your right Eringa junction
Boyville stage erinaanye ekyawo. Ekirala. Hello? Hello. Babuuzeeko ekidda mu Butto. Yes. Ekidda mu Butto si kyekino wano. Njabuuza nti tuvudde mu layini ngenda kufunayo gwe mbuuza. Kubajja mungi tetusaana kuva mu layini eyo. Agenze bwe mbadde mbaza. Ngenda kufuna gwe mbuuza. Kubanga kyentya kuyitawo ate tutuuke nga tulina okutandinga round jabuuza naye nga sagala va mu layini. Sabo gyebaleko ekidda mu Butto yewa bweyogerere Butto tugende genda tamanyi genda bambi. Ekidda mu Butto waliwo kino kati tubuuzeeko ku mafuta. Kyosuubira kiri oba bakiyita nze mbadde ndowooza ekyo ekikuba ekiringa wali kati yawo bwenti. Sebo gyebaleko bassebo ekidda mu Butto kyekiriwa bweyogerere Butto mu Butto. Kale tweyanziza genda maaso. Agambye tuuke mu junction just mbadde njaba sure nti kyetuyiseewo junction tudde bwe tuti. Njabuuzaayo omulala. Tugende Lutaaya. Abantu baba mujamu beekyawo mu Butto kino waliwo wano ekibata right yeno Hello? Hello? Wanje? Mukiryabye? Nkyakinoonya mukwano kuba jamu mungi wano. Ndi ku mafuta ga Upeti. Okay, agosigamanyi bulungi. It's okay. Bw'owetanga okwo ku mafuta ga Upeti tubuuze. Kale. Eyo yennyini gye tuweta ku ky'Ebbuto. Kuba eriyo kikugamba nga tesijoote. Tubuuze wano ku mafuta twemevugisa bubi ab'emabega. Gyebaleko nnyabo. Mbuuzaako ekigende bweyogerere mu Butto. Okay. Sikwata kya Namboole nkwata eno. Tweyanziza mukwano. Ono alagiridde bulungi. Ate kati oli yaŋŋambye right gwe guno. Eno. Ate omukyala aŋŋamba mpete eno. Kwe mampetera yes. But it is left. Kiri kiba kigenda Namboole then ekiri side eno kyekya ekiri side eno ky'Ebbuto. Yes. Okay, so how far do I drive? Ngandi ku kya Butto. Okay, you come Oja kuvuga oje no ku St. Luke Church. Still you find a junction this side in front Kumaine. You
Faida Junction, there is a road that goes to UNBS. I don't know if you know it. Then the one you don't, eh? I don't know, of course I'll ask. Okay. At those St. Luke Church, then when you reach the junction in front of it, after reach shortly, you slope down mafuta gahase. Jangendo basanga. Yes, tuli wano opposite mafuta. Kale. But from the okuveno mvuga just one road, right? Yes, one road. Kale. Right. Jamu mungi wano wentetera nengenda wose. Kale, it's okay. Tubuuze ekya UN agambye kyaki ki St. Luke. Hello. Hello? Yes, hello. Yes, now I sense the state. Bakuba sinaba. Okukyedda button. Nakikutedde ekyebbuto mukwano. Kati bw'otuuka eno kwa junction ng'ovudde ku St. Luke Church, okirira eno wansi todda eri, ojja kudda ku left, kirira ku left. Okay. Naye eri kumpi ne junction, Junction kyate nga nakaweta from the main road. It is okay, you come after St. Luke Church. Ngamba. Sobadde eri mbadde mbuuza nti eri nakaweta. Kati ndaba wano baani Ideal Commodities. Ideal Commodities, no. Okay, I'm not so much familiar with that road, I go through, I don't know the details. Then you come in front. Yaba mujje baleko. Mumanyike wali St. Luke Church. Eri awe weewu kale, thank you. Okay. Kati St. Luke bagenda zenjiri nani. Wendi mukutuuka. Oh, okay. Okay, then you come in front, you will see the junction. Then you slope down on your left. St. Luke, Ndabe Junction. Yes. You slope on your left, Okay. Yes. Left, look down. Right. Sorry, my dear. Left, okay. Sorry. Hi. Okay. Seven was a mistake. For junction, you're here for right, Nzikirira right, Yes. Okay. Kati St. Luke. Okay. Okay. Ndi mu junction. Kati jangu eno once for right, yes. Okay, right. Okay. Yes. Tuli wano opposite mafuta ojja kulaba bumotoka bupakinze. Obwa delivery. Black eye. Nesibye sweater ya yellow, leather jacket. In a top with flowers. White. She's very cheap.
You are seeing this car which is just joining the road, yeah? Okay. No, you come in front. She's here. Hello, how are you? To Dawa. Oba, we've reached. They are young girls. To them, to say, hey, like to put the things. Yes, In then that we are going in front. To put to the maybe some banana that sky is full. It's full, eh? So go jola be chile. If you ngera chali wala. See, while joining this road there, the other side, you know this road joins Namugongo, the other side. So that together, right? This road joins Namugongo. Yes, but Kati bano tebasa kutongerayo ko biri muno. they are there in boxes. In boxes batuyiye batubinyiganyiga zezo awe ku pichi. No, Let me see them. Tulabe how that way. Fine how. Finally met you. Kati bino biraba katuyiye bwe mujje tuyiye bwe tuteeka ebintu bino mutto. We can't fail. This is the cake, then the car. Kati eno keeke tusobola tuula nayo n'ekimuli in front. Bane mujje mutuyambe. Pamela ajje tweyambe wano. Space. Waneggala. Eno keeke kandise maaso eri delicate. Surprise bannange omulungi atulaba bwe tutuuse tusenkanye baklanti baffe olunaku olwaleero nga bwe mubalabye era tugenda continuinga mu maaso awo katono bwe tugenda okuba nga surprisinga sister waffe omulungi omuzira waffe olunaku olwaleero bigenzeemu thank God kati entuula gye tutuula Now for us, kino tekigwa let's go using a border. okay Then this one is going to direct you. He has a border. He knows okay home. kati ate mmwe mujjira ku booda For us, we are going now first. mugenda sooka mwekweke No, it is okay. Eh. Because they had told her that we are going somewhere. mwe naye mugenda Yeah, somewhere together na ye. Okay. Kati tugende, then you come. okay mwe kati mumuvinga kati Yes. so as we come after you Mm. kale that's okay Okay. tusigadde tujja nyumiza eri All right. kale bambi tubeere keyafuule we go kale wegadde tusimbudde tuuse mu kaseera kaffe aka surprise moment eyo yennyini nnyini mutugoberere gye batugendere ku peesi yaffe tukulembere naye ku peesi yaffe yes but of course she will know maama omusajja bannange olabye omummotoka bwazze omuvuddeyo agendanga mugola ngambye empola leero negwe tonsesa like anti bino bebamanyi otukulembera omuntu n'ababula nako kyembadde ngezaako okwavoiding ogamba wa boda nkulembera ng'ali eri ewali kalina ng'oli wano naye kati ate kino bakiyita bati tetudda mabega baga erino ligwa Namugongo bwe tomanyi naye naye Katonda atwagala
nakyogedde watogedde ng'amanyi. negwe kiki kino ate yes how are you sifuuka muwadde n'akatono omukyala adde namumboozi olukyuse shifa manyi nkyukamuko wanjiddeya Hello. yes Ndabita okuwa envelope mulimu sente. ojja jimpeera awo mu magezi Njagikubira wano kati. I'm surprised is this one I'm with. She's called Hajara and the boyfriend. Appreciating her. okay Yes, appreciating her for helping and all that stuff. Being there for her. mugenda byogera wali kati Kale kati fe tutuuke okay awaka. Okay. Okay. nve naalya kyebadde bagezaako okuŋŋamba kale twongezeemukko kasita batuuse twongeze badde babuze so kuba eŋŋombe oba bannange kale webale bakuba eŋŋombe ne bakulawo emmotoka eyingirayo bulungi oba otugulire lumu Timothy oli otya gwe Timothy gwani Kevin Timothy yani yoli bambi oli bulungi leero tewasomye mwawumudde maama nga mwesiimi maama ono ye mukulu akkiriza abayingira n'abatayingira bannange tebagenda ate ne boogerayo ebibi kanfulume bannange boda simanyi byayogeddeyo boda ayinza okuga kiki okay kati mwamulabye edda okay so kati we want to enter emotoka tusooka tugireke wano batuyingire we enter with that car anti gwe tomulaga nti otumanyi like you leave it in a box but you remove this We didn't talk, like let her guess like a friend. anti bw'anaakulaba naffe agenda kukulaba ng'oli naffe tugenze She's still dressing up. kale But we have told them the car has come, the car which is supposed to take them. amanyi nti emmotoka ezze ebatwale We are going out somewhere. It is a friend. Actually, we talked to a friend to call her. Yes, to call her. And then we were like, we prepare. We are all going. it's her birthday
No, just a surprise. Just a surprise. Thank you, surprise. Like we are just appreciating her. Yeah. Okay. Yeah. Kale kati that is okay. Tuyingire kati. Okay. Tebitawanya evvaayo oba tusobola osigala wabwerwe. By the way, we can remain outside. Okay. Kati then when I got ribbons, you just go in front. This is beautiful. Kati we wano. You can stop here. Anti simanyi onakyukirayo eyo wakyuka kati then tugende oketenkanya as she dresses up tugende otetenkanye bw'okyuka ebintu mubyetegereza ebiyingidde kati bye bivaayo. Hi, she's going to see wewunyisa omwagalwawo agenda naba ekigundi emabega. Yeah? Had someone shouting. Shouting bibi. Never Noli. Ali unconscious. She's sending me signals. Chichi. Wano walungi tugenda bugenzi bwe bati. No, tuleke wano. Tujja kukola bwe bati zikiza. So, lwaki tujjayo bintu byonna we want things ready. We have here 20 minutes. Tulina gwabikaddeyo gwabina ekibijja. Yeah, it's time. Ndabe. Byonna bitegeke ebyokumpi tugenda biteeka wa. Like we make it open esigale mu box naye nga yeggudde. Tuyingiddewo tutuuse. Tugenda kusiima muzira waffe olunaku olwaleero. This is also a gift. Tumaze olengerayo ki eyo? Kati kanzime my iPhone. Ofa. Kirishte. Asatule kule kichowa. Mubirabire mugenda jolete. Kale close. Bwebudde. Kamera nyinza okugenda. Ngobigaziiza. Tugenda bitwala eri. Thank you, Rema. Okay. I think oba wali okay. Mommy will send cake and a flower. Okay, we go. Later. So now they would. So, yeah, like that. So our surprise, it's not her birthday, but just a thank you surprise.
Abeno. How are you? Abeno. Hello. How are you? I'm looking for someone called Rema. I think I'm in the right place. Hello. Yes, Shifa. Jangu nkubuuzeeko. Mugyebaleko? Ndowooza ndi mu kifo kituufu. Yes. Yeah, I've seen your face somewhere in the photo, so you're the one. How are you? Very nice meeting you. Nice meeting you too. Where you come in? Should we go in? So, tuli wano. Okay. Surprise yo. Hello. Normally smart. Thank you. Seems you're going somewhere. Yes. Okay, nemba yingirira mu budde bw'okugowinga somewhere. Kanjire wano. Njega nnyo linaana abantu abakola ebirungi. How are you? Fine, how are you? Fine. Munange, I was called by nti tamanyi na byayinza kugamba okulaga how much that person appreciates you. Gosuubirani oyo. Which category? Which category? Oba friend. Friend. Yakozesa ekigambo bakya friend naye lwaki nkubbirako gwani gwosuubira gwe noonya category waagwa kubanga nange sijjukira the words we used. Atyandize abantu bangi. I'm just like that. Bantu bangi. Tekwasa ekimuli nkikutte ng'ekyange. Omanyi nkikutte ng'ekyange anti kinnyumidde kumbe kirina nnyini kyo bannange antwadde ne 1 million cash this money. Agambye it's a weekend, genda out and enjoy yourself. Annange nga bamuleeta n'ebirabo ebirala bye bampadde ng'omugole w'olunaku bw'ateeba. Olabye obugole bwe bukugwako nga towabutegedde. I wasn't expecting this. I know. Yeah. Kati ani gw'osuubira ggwe? Nze wanena mukubira essimu. Ani gw'osuubira yatumye Shifa okwebaza banne tamanyi byakugamba buli wabirowooza bw'ati. Ffe tumuyita Mama Esther. Gwe muntu gwe tubadde nnyo naye nate abalala ndowooza. Kati katukubire Mama If Esther. not Mama Esther. It is Mama Esther. Mama Esther gwe tuyimiriddeko kankubire Mama Esther essimu. If wabeera mu category for friend like Ate a sister bw'ataba mba what? friend. Bw'aba mu category ya friend awaddako your husband. If not my husband, my sisters. Okay. Naye nga tutandise ne Esther ne tuddako ani Mama Esther, yes. If it is a category of friends, Mama Esther. Relatives, my young sisters. Yo omuntu bannaye takwata ssimu asaasire ya time. Hello? Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Who is this? This is Jara. What? Yakoze surprise aliwa. Olabye. Surprise bebo nno boolaba abo. Okay. This one. Akwagala nnyo. Ye yankubira essimu baba. Jara jangu omugambe those words munange. Jangu otuule waneeno. So she has reasons. Awulira nga ogwana okwebazibwa even okusingako wano. Okay, Remy, the reason as to why you've done this, like you've really been there for us,
you see, she's our big sister, but she was beyond our sister. Like she took us like her own kids. We grew up, we were taking her like our mom, not even a sister. Like even in schools where we used to go to, like they most people know like as if she's our mom, yet she's our sister. She's doing a lot. Like she has really been there for us, you get. So of recent, there are some things I was trying to purchase, you know, I'm getting things like that. So she was really there for me. And then, you know, we are moving, like we were supposed to get like bulky things, but for her, she was there. She could come with her car. She'll be like, oh, I will drop you, you know. So we move with her in town like that. So now my boyfriend was like, she really deserves to be gifted, you know, appreciated. So we're like, okay. So there is someone who is going to surprise her, you know. So that's why we contacted you. Yes. So, but she deserves that, you know. And she loves, yes. Wow. Yeah. Is your big fan? Yeah, she's a big fan. That's why we had to look for you. Okay. Yeah. Thank you, Jara. Well, So, n'abalala abaliwo, if you have some appreciating words you mwagala omugamba, feel free okubaako bye mugamba. Yes? Waliwo alina ebigambo by'omugole waffe. Kozi mwamugambye mutya nti emmotoka emuno namugenda wa out. Namugambye tugenda out. Out is still on over. Okay, for me, what I have to say is thank you so much. Thank you for being a mommy. Now, like for my case, I've grown up with her since I was little. Yeah, so thank you. You deserve better. Anyone else? Kati tewaliyo omulala alina ebigambo. Anyone? Thank you. Okay. So, what do you have to say about this? And I... Sina byakwogera Shifa. You're out of words. Yeah, I'm out of words, but I appreciate. Okay, it's not a big surprise to me. They have also been there for me. Okay. Basiriwo mbakubira akamu do this for me bichi. So nabo babadde balungi gy'oli. yes. Babaddewo. Okay. It's very important the respect they give me bichi bisinga bino. Okay. And they have not disappointed me. Bagenze mu masomero era they are graduating next year, so I also appreciate for them being good. Okay. Okay, bemanyirira kiki kye bali. Okuteeka abaana abawala mu ssomero ne basoma ne bamaliriza. As pretty as they are. They also appreciate. Okay. Nabo babadde balungi kunze. Bambi. Muwulidde obubaka bw'abawadde nti naye obulungi bwe mubumakinze easy because adealinga n'abantu already nammwe abalungi abamanyi kye mwagala. So ye ne bwe yandibadde mulungi nga mmwe muli bazibwe kyandimufuukidde so hard naye nammwe mwebale kubeera balungi nnyo ne muwuliriza ne mucommunicatinga ne mubeerayo mu masomero ne musoma ne mumanya kye mwagala. So ebirabo bino byonna bibyo byolaba wano babitutisse. Tugenda kufuna knife and a plate tukatinge cake eno to celebrate our hero. Wama temulye cake? You wanna eat cake? Bambadde bagenda out. Bambi. Bambadde baye bano abaana nga tuli awo yambala biki nga simanyi nga Kumbe twasinkanye ddeeyo nabo ne tusooka tunyumyamu. Okay. Thank you. But all in all they wanted to thank you nga bagamba nti love yo ne care tebabitakinga for granted and they are proud of you. Webale kubaawo ku lwabwe. I'm also happy. Okay. Kale bannange tweyanzizza mwebale kuncontactinga ndoza mwagambye Shifa ayinza obutajja
because you contacted me on the last minute. Naye nga tujja. So twebaza mwenna ababaddeko abatugoberedde. Thank you so much. Eno show yaffe eri kusiima abantu baffe abatukoledde obulungi. Abantu bangi baba ne baganda baabwe nga they are competing ku munne, buli omu acompetinga ku munne. Omuntu abeerawo mu famire nga ayagala yabashayininga yekka. But bw'osanga omuntu mu famire ng'agamba nti nsobola okukwata kwono ne kwoli n'okwoli ffenna tuveeyo. That's a good thing. Si kyekiri ebweru eyo munnange mu balala. Families zina issues nyingi. So kati n'abo abatulaba kabalabe ekyenjawulo nti bw'oba ne baganda bo ne mukolagana bulungi tekirina kye kikujja kati kigattako. Kati byonna by'obakolera gwe tobikola nti badde bakwebaze okola bukozi. But bo nabo ne balaba nti osaana okugambibwa thank you. Naye ng'abatulaba tuli kati ku Spark TV buli lwa Sunday ssaawa 12:30 mpaka 1. Programu yaffe eno kwe tugirabira. Oba ku YouTube teekamu Weewuunyisa Omwagalwawo, surprise your loved one, o subscribing obeere ng'ate olaba show bwe tukikola awo wokka ku YouTube na ku Spark TV wokka we tusangibwa. Yes, batuwa akambe tusale keeki yaffe. Bw'oba mwagalizaayo kayimba oyinza mwagaliza kayimba ki? Kayimba ki kasinga okwagala? Salma, which song? Akayimba kasinga okwagala. Ayagala nnyo Ozambe. Ayagala nnyo Shifula. Mukamuyimbiremu Shifula. Ozambe. Ozambe. Shifula. Bena musanze ng'akkirira. Ng'emiwula Shifula. Engamba weemalira. Okay, omulabi wa Spark TV kabateereyo akayimba Shifula. Kabateereyo akayimba Shifula omugole kamunyumire. Kabakateereyo awo ko katono ate tukomewo ne keeki yaffe. Bakumanyi bulungi onyumira kyekyakusinza okunyumira mu Shifula. Her eyes, Ozambe. And guys, you should stop. Kati bakyampita Shifa, they are calling me Shifla. My name is Shifa. Ozambe, Shifla, Abona mazina ga mugole. Mazina gonna ga mugole. Thank you. Yes. Okay. So tugenda kusala tujemwe. Tujemu, we put it on top. Ha basembedde. Basinga okwagala cake. They love this moment. So otumira kani mugwana? Ntumirako our mom, our friends, attend Tumirako, my boyfriend. Yes, wherever he is, I love him so very much. Ate bali kwagalirako bantu bo. Yes. That is so special. Okay, omugolo otumira kani? Okay, tutumira mami waffe. I wish abaddewo around. Yeah. Okay. I wish really singa abaddewo naye. Singa bawuze naye. Singa bamuleese nojja naye ne. Yes. Yandisanyise nnyo. Then ntumirako ne muko waffe. Okay. Yes. Abadde mu kino. Yes. Ntumirako tweyanziza nnyo. Oyina nno gwe weerabidde otumira. Then omulala gwe ntumira my husband. Yes. Naye abaddewo tubadde wamu mu baana bano. Okay, it's like their dad also. Bo tata waffe yafa naye bo bagamba they still have a dad. Oh, that's special. Yeah. Era neyo mbakwano baabo they tell them Okay. ffe tulina tata waffe gyali. That's amazing. Abaddewo nnyo naye bo okulaba mbu bali bwe batyo. So tumweyanza nnyo. And we love him so much. Okay. Yeah. Kale tugenda kusala cake. Munaaye kwata akambe. You cut your cake. Nishakamu kata 3, 2, 1, come. 0. Hold on.
Nisha, come this side. But Papa, come this side. You're This looking side. nice. Shifa's side. Okay. 3, 2, 1, 0. Thank you, Rema, for being nice to everyone. Thank you, Shifa, Thanks. for coming. We are happy Okay. you are here, Mama. We just watch you. Kumbe. Always follow you. I think even yesterday. What did you watch yesterday? Jo twalabye nalabye ani jo mayenda babingi oluusi mbyerabira kino kirabye ddi kino ddi oba the lady from Kasese. Oh, the one we got organizing it omukolo. Have you watched that one? Ina omwami we yafuna spinal gundi. Yafuna accident. Oyo namulabyeko katono. Okay. Amubeereddeko nnyo naye gwe nalabye omuwala ali e Kasese ng'omusajja ali ne Matuga. Oh, yeah. Oh, omuwala oli gwe twagala okudda mu maka. Yes. Okay. Jamaica. Mwanyumirwa nnyo Jamaica. Okay. Bannange Jamaica yatukolera olunaku bambi. Kale like you cats. I love those flowers. Bakumanyi. They know you better. Okay, kabasale keke nenga tweyanza mwenna ababaddeko mwebale tugoberera bannange ababadde part of this surprise. Thank you so much. Mwebale kujjukira cause it takes a good person okulaba ebirungi by'omulala because omuntu naye wataba mulungi aba tajja kutokinga bino ebirungi like agamba after all she's my sister bikola. So mwebale kubeera abalungi ne mubanga ate mujjukira ne mugenda nga mupaying attention ku bintu bwe bityo ebirala. Thank you so much. Nyongero bajjukiza otusanga ku Spark TV buli lwa Sunday saa 12:00 mpaka emu. Mutandise complaininga Shifa nga time ntono bigwa tukyanyumirwa mukwano ngogenda ku YouTube ng'oteekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one eyo ebisingako awo gy'obisanga. Ate nga nyongero bajjukiza nti mu programu yaffe eno abatuteekamu ssente babayita Pack and Go Tours and Travel bakugamba you just choose your destination bo bagiteeke mu nkola bayimirire naawe mpaka ng'ofuye ekyoyagala era bakugamba nti osobola okutravelinga ku loan basobola okutambuza ne bakola buli kimu ku loan kugamba gwe kyoyinza kisangawa era ng'obasanga ku Hamida Lofts level 3 Kajian Sentebe Road oba bakubire ku 07401360001 oba basange ku 0770385444 oba togifunye namba just come to my inbox ongambe Shifa njagala ba Pack and Go Tours and Travel so mbanja kuyambako engeri gy'okwatagana nabo era nga mbajjukiza Hope Shifa yakuweereza surprise zino osanga ku 0782101569 0702562157 tusavinge keke tutandike n'omulala w'okusiima wanje tulina sister waffe omuto naye atubeereddeko nnyo nnyo nnyo. Good enough is around. Where is Shamimu. Sham. Yeah, oyo. Bambi. Kati bwe mba siriiwo yatubeererawo in everything. Okay. Mbuziza mwenna muli mutya baagaliza olunaku olwaleero olulungi. Okay. Nenga abatulaba like you can serve abatulaba muyinza bbawa amagezi kyokubanga nabo basobola okukolagana obulungi bwe batinze ndabye nnyo entalo z'ab'eŋŋanda mostly nga bawala sometimes osanga nga balina bagawuzi baba bakwatagana ne boys but bawala ku bawala sometimes it's hard mukikola mutya. Nze always bagamba nti twemanyirire nti ate omuntu tatwawula. Yes. Kaabe musajja talina kutwawula omusajja ajja n'agenda ajja n'aba disorganizing n'agenda naye mmwe oba ki musigala kimu. Yes. So we always talk bibeeramu naye era ne tutuula ne tubyogerako. Kuba tewali perfect mirembe myereere so issues bwe zijja mumanyi how to handle them. Yes. Okay. Tulina sigala kimu.
Okay bannange tuvudde wala nnyo kati teri asobola kutwawula ate teri ayinza kujja gwe bwamanye jjane yammwe nange akyadde sijja mmanya where you've come from wabula mmwe abakirimu aba bakimanyi so okay kanswenti abatulaba bamufunye ekyokuyiga bannange create peace ne family kubanga nebiba biganye ewalala gy'oddukira ku family yo bo tebakujajinga tebakusalira musango tebajja kugeya walala. Alright, munzikirize mbasiibule enkome wano olunaku olwaleero. Till next time, muninda ate oluddako gye tunaaba. Leero tubaddewa wano. This is still Buto. Oh, kale. Alright, leero we tubadde bweyogerere Buto. So next time era gye muntuma gye nja okuba. Otherwise, bye bye. Bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.